Emutundwe mu division y'Erubaga mu Kampala yesangibwa akala amatendo kabaawo. Ekyalo kino yinza okugamba kiri mu kisenye tutegeezeddwa nga bwe kyali ekitoogo ekiwedde emirimu. Mu kiseera kya Ssekabaka waaliwo abambowa abakulemberwanga mu Ssebatta abatulugunyanga abantu nga babeebasa ku mbaawo ne babasanjaga nga abasanjaga enkoko ekyaviirako ekitundu ekyo okukiyita kabaawo. We bantu we baateekeranga abantu kalabba abaakolanga ebikolobero mu Buganda era akabaawo kaabeeranga awo we baabanyigiranga ne babatta. Ekyalo kino kyesudde kilomita emu okuva ku bitaala by'oku luguudo lw'e Kabuusu. Mu maaso g'ekizimbe Stadet Business Center obwanga obw'obwolekezza ekyalo kino kyetooloddwa ebyalo okuli Kigagga, Kitebi ne Kweba. Ekyalo kino kyali ku ttaka lya mirundi ebiri ng'okuliko ery'omugenzi Lutalo Sekandi ne Hamu Mukasa nga mu kiseera kino abaalisigaza baagenda batunda nga kati ba Landiroodi bagenze bawera. Abaana ffe twagezaako okusalasala poloti z'abazadde baffe tusalamu obutundutundu. Kati obutundu oyo buli muntu gw'oguzizza akajja kuliko omusezi, kuliko omulogo, kuliko omuyombi, kwegamba buli kayisa okya bulungi tukalina mu zooni. Wano waaliwo kitoogo okutuusa bannannyini lwe baasalawo okuzimbamu abantu ne batandika okusengamu. Naye mu kitoogo omwo mwe mwali akabira ewantu awo waali watiisa nga ne waliwo n'obudde abantu we bakomako okuyitawo nga tebeesemberezaawo olw'embeera yawo nti waali wakutte enzikiza n'ebikolwa ebyakolebwawo oboolyawo byali si birungi. Bano baatandika okwetetenkanya n'emirimu egy'enjawulo gamba ng'okutunda omwenge ogwasombola abantu abasinga obungi era wano abasinga we baamanyira akaalo kano. Ekyalo tekyali kibi nti mu ntandikwa twali baana nga ne mulirwana we abataata bamaama bamuganda wo ne kati byonna we twafuna kati kwegamba buli muntu yajjanga bajja n'empisa ze okuva gy'avudde okusenga ku kyalo. Bangi abajjanga okugula omwenge nga bamaliriza basengeddemu ddala. Mu mwaka gwa 1927 omukyala Mary Nakafukati omugenzi y'omu ku batuuze abaasooka ku kyalo kino. Jjajja waffe teyazaala kati n'abeera n'asaba omwana wa mwannyina abeere naye era n'amannya gaali geegamu Nakafu Mary. Akati enkomeyo ya byonna ne bajja ne babisenga awo omwenye n'amuwaako ekintu kye yamuwaako n'amukuutira nnyo okugamba butamuleka awo. Kuno kwe yafumbirwa n'azaala n'abaana ng'omu ku bo ye Justin Nakitende n'abakyala w'ekitundu kino okutuusa kati. Olw'ekintu kirisenga bwe kyemugamba mama waffe teyafumbirwako wabula ye yawasa. Mukama nsonyiwa okukyogera kino yawasanga ye abaana ffe natuzaalira wuwe basajja yabawasanga yawasa ne batuzaalira mu nnyumba ye. Kabaawo erimu abantu abasoba mu 200 era nga muko mwennyini ate mwe muli z'oyinza okuyita gete ez'enjawulo okuli Botanical, Bengaz, Chondo, Kakoona, Gaf, Kirombe ne Chinatown kyokka nga zonna zirina bakabejja baazo. Alaali Kabaawo eringa Uganda. Uganda bw'oyingira ku boda teri akubuuza. Neno Kabaawo bwe yatuuka teri abuuza. Abantu bayingira mu kitundu wabula omulaba bulabi nga maze kufuna kizibu kati bw'afuna ekizibu ne bamulagirira kwerosi. Kabaawo zone ewangaliramu abantu ebika byonna omuli abakadde abavubuka n'abaana abato wadde nga musingamu abavubuka naddala ab'obulenzi ne baddirirwa abaana abato nga batobuulidde kino kwe kiva. Abasinga bapangisa bajja olw'okuba nti twetoolodde amakolero mangi baagala okusembera ne bakolera kiva nti wesanga bizinesi y'obupangisa mu kitundu kino y'amaanyi abakola mu butale baagala okuliraana obutale. Newekanga twetooloddwa bifactory bingi naye oluusi oba oli awo tetuyambiddwa kimala okuba nti abantu bano bafuna emirimu egy'okukola naye ng'ate abakola mwebali. Olw'okuba nakugambye nti ekyalo kino kya kisenye kijjudde emyalo egitambuza amazzi. Batubuulidde nti mu biseera by'enkuba babeera butoola n'amazzi agatuuka ne mu bisinge gye basula. Kuba bw'etonnya ennyumba ffe tusula mu nnyumba za wansi. Ogenda otuuka ng'omufaliso kasasiro yajjuddeko naye nga kikiva ku myala. Era enkuba nga yatonnye buli kimu kibeera waggulu, kimu kituwanika waggulu, bukyafuna bujjo buvaawo nnyo sinanyi kyakyogera nako. Nti olw'okuba nti ekitundu kya mugoteko twesanze ng'emyala gifunziddwa amazzi we galina okutambulira abantu bazimbyemu
olwokuba nti beeyongedde obungi mu kitundu ate era ekyo ekimu ku nsonga ezivuddeko amazzi okuyingirira abatuuze. Kati engeri gy'otegedde ekyalo Kabaawo olunaku lw'enkya tugenda kutunuulira abantu abawangaaliramu. Yasooka n'atuyamba ku Songodo. Naye kati mwe butufuga ggwanga byebiki. Asfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.